Omulala abuuza, omuzadde omukaafiiri bw'afa, nze omusiraamu nzikirizibwa okumugulira keesi oba olubugo bamuziikemu? Lwaki gwogula? Ewamwe gwe mugagga weka. Wataata wafudde nga si musiraamu, baganda abatali basiraamu bamugulire. Tegedde talina bakatuliki banne. Katuliki banne bamugulire keesi. Lwaki gwogula? Kati bannaye taata wafudde kati musonde keesi ya munnammwe nno. Kyandibadde mu mbeera nti tekyandibadde na mbeera yonna. Tetuyinza kugamba nti mu kika ky'omwe bwenna tewali muntu. Talina bannyina, talina baata. Mbalamusizaako bassebo ne bannyabo era mbaanirizaako mu Kristo Yesu Mukama waffe, kanzikirize nti muli bulungi. Bassebo ne bannyabo, vidiyo eyo mugiwulidde. Nsabayo omuntu omugezi okunsingako, mumbuulire ekyo kibayita ki? Ekyo bakiyita ki? Kubanga baganda baffe tuzze tubagamba entakira nti Katonda wa Bayibuli wanjawulo ku Katonda wa Quran, era ne tubagamba nti Katonda abakristaayo gwe basinza si ye Katonda y'omu ne Katonda w'Obusiraamu. Abasiraamu ne bava ne bakaayana nga bagamba tusinza Katonda y'omu naye ensinza ye yawukana. Kaakati bassebo ne bannyabo, Katonda tasobola kuba ng'ali omu. Katonda ng'ali omu. Mukama waffe n'alagira ng'agenda n'agamba nti etteeka ekkulu mbawa, mwagalanenga. Katonda n'aleka ekiragiro ekinene eri abakristaayo kyakwagala, era ng'ali etteeka ekkulu mu Bayibuli bakiyita kwagala. Mukama waffe yakwata amateeka 10 n'agafunza ne gafuuka 2, nga amateeka 4 googera ku Katonda, kwagala Katonda n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'emmeeme eyo yonna. Amateeka 6 nga gakwagala muliraanwa wo. Yesu n'agamba nti oyagalenga muliraanwa wo nga bwe weeyagala wekka, era n'agamba nti awali ekyo tewaliiwo tteeka ddala. Kakati twewuunya ate baganda baffe okulaba ng'ate bo ensomesa yaabwe Katonda gwe basinza gy'abawa yakukyawagana, kwawula mu baaluganda, kwawula mu families, kwawula mu bantu. Bwe kiba nga mutuuse ku ddaala erikyawa n'abafu, kibi nnyo. Kibi nnyo. Kibi nnyo baganda bange, njagala kubategeeza nti ekyo kikulaga nti Katonda abakristaayo gwe basinza, bulijjo kyenzize mbagamba nti Katonda eyatonda eggulu n'ensi, eyatonda abaddugavu n'abeeru, eyatonda abawanvu n'abampi, eyatonda amawanga gonna, ye Katonda omu. Naye bwe tumala okutondebwa, abantu batandika okwegunjizaawo bakatonda abasinzibwa. Era Bayibuli bw'ekugamba tosinzanga katonda mulala wendi, kitegeeza nti eriyo bakatonda abagunje. Eriyo bakatonda abagunje. Kati Katonda eyatonda eggulu n'ensi, bassebo ne bannyabo, tasomesa bukyayi. Katonda eyatonda eggulu n'ensi asomesa kwagala. Yagala muliraanwa wo nga bwe weeyagala. Ky'otayagala bakukole tokikola mulala. Eyo y'ensomesa ya Katonda wa Bayibuli gy'asomesaamu. Kati bwe kiba ng'ate mmwe Katonda owammwe abasomesa bulala, kitegeeza Katonda gwe musinza si Katonda mutuufu. Ekyo si kivumo. Naye tugezaako okubalaga nti ensi mwe muli mulimu n'abantu abalala. Ensi mwe mulimu abantu ab'enjawulo, abakkiriza mu ngeri ez'enjawulo, naye ekisobola okubawangula si kubakyawa, wabula kwe kubaagala. Mikwano gyange, ndi wano okubategeeza. Katonda yatutonda mu kifaananyi kye. Katonda kwagala, na buli abeera mu kwagala abeera mu Katonda. N'olwekyo nze ndowooza nti enjigiriza yonna entuufu yandisomesezza kye bayita okwagala, so si okukyawa. Buli lw'osomesa obukyayi
obukyayi buva wa Setaani. Setaani yaleeta obukyayi, yaleeta okwawukana, yaleeta okutiŋŋana, yaleeta abantu obutakwatagana. Gwe okubanga oli musiraamu tekitegeeza nti nze sirina kwagala. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Naye twewuunya okuba nti waliwo ensomesa ezifaanana bwe zityo. Ensomesa ezifaanana bwe zityo okubanga zisomesa abantu okwawukanira ddala, okukyawaganira ddala. Kati ekitumalamu amaanyi ate bwe mutuuka okwetaaga abakristaayo okubakozesa mu byammwe, olwo ne mutandika okubasuusuuta. Bwe wabaawo omuzikiti oguzimbibwa nga mwetaaga ssente, ne mutandika okusoma hadiisi ne aya ez'obulimba nga nnabbi bwe yabalagira mukolagane n'abakristaayo. Bwe mubaako sheeka gwe mwagala okusondera emmotoka, olwo ne mutandika okusoma hadiisi n'okwetonda nti bannange abakristo be twakosa mutusaasire kubanga mubala. Kati obusiraamu mwabufuula bwakubala. Kubanga mwagala essente z'abakristaayo, mutandika okuteekawo ebintuntu ebiraga nti mukolagana nabo, naye nga munda mu mitima gyammwe mukimanyi. Muyina engeri gye mulabamu abakristaayo nga mubalaba ng'ekyenyinyalwa. Naye njagala kubategeeza mikwano gyange abasiraamu nti Katonda asomesa kye bayita okwagala. Katonda tasomesa bukyayi. Era bw'ozuulanga munda mu gwe nga mulimu okukyawa, otunulya omuntu n'omukyawa, Omwoyo Omutukuvu taleeta bukyayi munda mu mitima gy'abantu. Omwoyo Omutukuvu, ebibala by'omwoyo Bayibuli byeyogerako: kwagala, kusanyuka, bulungi, ekisa, obuwombeefu. Ebyo by'ebibala eby'omwoyo Omutukuvu. Sitaani aleeta bukyayi, ettima, obubi, obusungu, ettima eryo, feesi eyeekabye, Sitaani yabireeta. Naye mbasabira Katonda omwesigwa abasumulula bajje ku kikoligo kya Sitaani kwe yabasiba, musobole okutegeera amazima ga Kristo, mubeere baddembe nga ffe bwe twafuna eddembe. Abange waliwo eddembe eriri mu Kristo Yesu. Akuwa eddembe nga ne bw'oliraana omusamize, owulira wandyagadde afuuke ky'ofuuse. Ne bw'oliraana omusamize, ffe tuliraana abasamize, naye tomukyawa, okyawa emizimu gye, ye n'osigala ng'omwagala kubanga ali mu kifaananyi kya Katonda. Mukama waffe abampeera ennyo omukisa mikwano, nga tutegeera amazima ag'ekigambo kya Katonda Kristo ge yasomesa nti okwagala kwe kusinga byonna. Genda osome Bakolinso ekisooka essula 13 olabe nti ne bw'okola byonna naye nga tolina kwagala, omala biseera. Emirembe gya Kristo egisinga okutegeera